Okay, abagalwa mu programu yaffe eno obadde okimanyi njagala obbatuusaako obukulembeze bwaffe nga abavubuka nga bwe tukulemberwa okuva ku General Conference okukkira ddala wansi ku local churches zaffe. Tulina abakulembeze mu kitongole ky'abavubuka era nga tulina omukulembeze atutwala ku General Conference gwe bayita Master Guide Bus Kumalo. Aina bakola nabo ku lukiiko lwe gamba aina owa Pathfinder, ainako owa Adventurer, ainako no owa Young Adult. Naye tulina n'abakulembeze ku level eya division ng'osseeko wansi okuva ku General Conference we tulina omukulembeze waffe Pastor Mwebaza Samuel. Pastor Mwebaza Samuel ono Munnayuganda. Pastor Mwebaza Munnayuganda ng'era headquarters Kenya, Nairobi. Bwe tukako wansi tulina abakulembeze ku level eya union. Union tegeeza Uganda Union. Uganda Union tulina omukulembeze waffe nga mukyala Mrs. Esther Waiswa ng'era headquarters ziri ku Kampala SDA Church eri opposite ne Road Development Center ku Gaddafi Road. Bwe tukkako wansi tugenda ku conference nze gye ndimu oba entwala eyitibwa CUC oba Central Uganda Conference. Ku Central Uganda Conference ng'abavubuka tukulemberwa omusumba Pastor Mulumba Danstan. Pastor Mulumba Danstan yatwala abavubuka ku Central Uganda Conference. Then bwe tukkako olutuba tusse nga tukka ku level eya district nze nva mu Makerere district. Makerere district ekitongole ky'abavubuka as young adults tukulemberwa Master Guide Kichoncho Ivan era SYL Ivan Kichoncho. Tukulemberwa Sechimpi Isaiah Pathfinder. Tukulemberwa Judith Nume kwa Adventurer. Ne tukulemberwa Akawa Albert ma ambassadors. Bwe tuvaawo tukka ku level eya local church. Kati local church eyange Makerere. Makerere omukulembeze waffe wa young adults ye Mrs. Bafach Nakalanzi Bafach Esther Bafach. Owa ambassadors ye SYL Mile Kanyeles. Owa Pathfinder ye Master Guide Diana Sentong. Adventurers ye Master Guide Judith Nume. Oyo yobadde okimanyi waffe mu bakulembeze baffe okuva ku General Conference okutuuka ku local church.